يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. amatenda abatifuga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebingira n'emirembe tusaba bidde eri mukama waffe sallallahu alayhi wasallam. Abooluganda abayizi ba Qur'ani eyekitiibwa balamusaako n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. nga tugenda mu maaso n'emisomo gyaffe egya tajwid al-Qur'an al-Karim ng'era tutunuulira ku makhariju al-hurufi al-arabiyya, obufulumiro bw'ennukuta empalabu. Ennukuta empalabu zivaawa era zifulumirawa, ensibuko yaazo. Kuba omuntu yenna ayagala okusoma Qur'ani nga bwe yakka ku mbaka sallallahu alaihi wasallam, tumugamba nti sooka osome ennukuta z'Abawarabu, kubanga tetuli Bawarabu. Ate era watya n'Abawarabu bennyininyini Abawarabu basoma obufulumiro bwazo, naye ate ffe abatali Bawarabu kitegeeza kiri mimbabi awula, kyekisinga okubeera ffe abasinga okukyetaaga nnyo okubeera agategera obufulumiro bw'ennyukuta ezo, tubeere nga tusoma Qur'ani nga bwe yakka ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Kyovulaba Imam Ibn Jazari rahimahullah yatugamba mu manzumatul muqaddima fima yajibu ala qari'i al-Qur'ani an ya'lama, yagamba nti qabla ash-shuru'i awwalan an ya'lamu makharij al-hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahi al-lughati. Omwana adamu yenna ayagala okusoma Qur'ani ategeere amateeka eswala gisaalaati, ategeere okusoma bulungi azikaari zetusoma mu swala n'ebintu ebifanaganako ebityo, kimwetaagisa okusooka okuyiga obufulumiro bw'ennyukuta n'ebitindo by'ennyukuta, asobole okwawula ennyukuta ku nnyukuta endala, kubanga Oluwarabu mwana wattu tulina olwegendereza ennyo ennyukuta oba ekitendo ky'ennyukuta kisobola okukyusa ennyukuta okubeera nga ewulikka bulala, ekiviirako okubeera nga kikyusa amakulu g'ekigambo ekyo kyoba okoze eki kyoba osomye. Nabwekyo tugamba nti tugenda kubeera nga tunuulira makhariju al-hurufi al-arabiyya, obufulumiro bw'ennyukuta empalamu. Al-makhariju twagamba nti ekiyitibwa al-makhariju, ekiyitibwa obufulumiro jamu makhraji, ye pluro ya makhraji. Makhraji ke kafulumiro akamu, obufulumiro obungi tubuyita al-makharij, wa huwa mahallu khuruji al-harfi 'inda an-nutqi bihi, era nga kyekifo ennukuta mwefulumira mu kiseera ng'ogyatudde. Ennyukuta kasita efuluma, omukka kasita guva eno mu mawuggwe ne gujja ne gukuba ku nnyukuta, ku kifo ky'ennyukuta, ennyukuta eyo oba omukka ogwo ne gumala ne gufuluma ne tuwulira eddoboozi eryo, tugamba awo owavudde omukka we gukubye ne tuwulira eddoboozi eryo yennyukuta eyo gyokoze eki gyoyatudde. Nabwe kityo omukka wali bwe gukubye bwe bufulumiro bwaki, bwe bufulumiro bw'ennukuta. Wal makhariju naw'an, obufulumiro bw'ennyukuta tubwawulamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka makhraju muhaqqaqun, bwe bufulumiro bw'ennyukuta, ennyukuta nga bumanyikiddwa, muhaqqaqun bumanyikiddwa, ng'era osobola obunnyonnyola omuntu ng'osobola obukwatako, ng'osobola obusongako nga bumanyikiddwa, buyina erinnya buyitibwa muhaqqaqun. Kyavagamba Sheikh, wa huwa alladhi ya'tamidu ala juz'in mu'ayyanin min ajza'i al-halqi aw al-lisani aw ash-shafatayn, bwe bufulumiro obwesigamidde ku zimu ku parts ezimanyikiddwa obulungi, kwezo parts either party ku bitundutundu ebimanyikiddwa obulungi, mu bitundutundu okuva mu bulago, oba ebitundutundu okuva ku lulimi, oba ebitundutundu okuva ku mimwa gino ebiri. Obufulumiro obwokubiri oba omuteeko gw'obufulumiro ogwokubiri bwe bufulumiro bwe tuyita makhrajun muqaddarun, bwe bufulumiro nga tebumanyikiddwa wabula nga tugereegiranya bugereegiranye, tuteeba buteebe nga tugereegiranya bugereegiranye wabula tebumanyikiddwa. Wa huwa alladhi la ya'tamidu ala juz'in mu'ayyanin mimma dhukira wa yantabiqu hadha ala al-jawfi, bwe bufulumiro nga tebuyina bwesigamidde ku paati emanyikiddwa. Tesobola gamba nti bwesigamidde wano
nti buva wano wabula tugereegiranya bugereegiranye era nga mu bufulumiro obwo bwe bayita obwa ajawufu bwe tujja okulaba insha allahu taala okufulumiramu ennukuta essatu eziwangaala. Omuyizi wa qur'ani yenna ayinza okwebuuza n'agamba sheekh bwemba njagala okumanya obufulumiro bw'ennyukuta nkola ntya? Tariqatu ma'rifati al-makhraj, omuntu waba yagala okumanya obufulumiro bw'ennyukuta akola atya? Omuntu waba yagala okumanya obufulumiro bw'ennyukuta yonna ey'Oluwarabu akola atya? Lima'rifati makhraji harfin ma, omuntu waba yagala okumanya obufulumiro bw'ennyukuta yonna ada ahrufa al-maddi, ng'oggyeko ennukuta eziwangaala alifu senge mabega gayo wabeerayo fatha, yabu yaskun senge mabega gayo wabeerayo dhamma, ne yabu yaskun senge mabega gayo wabeerayo kasra, waaw yaskun senge mabega gayo waliyo dhamma. Kati omuntu waba yagala okumanya obufulumiro bw'ennyukuta ng'oggyeko ennyukuta ezisatu eziwangaala, yani ziggyeko tusigaze ennyukuta esigadde zonna, tukola tutya? Tuba twagala okumanya obufulumiro bw'ennyukuta ezo esigadde. Fa innana nusakinu, tukwata ennyukuta eyo gy'oyagala okumanya obufulumiro bwayo, wanadkhulu alayhi hamzata alwasli, ne tubeera ng'emabega g'ennyukuta eyo gy'oyagala okumanya obufulumiro bwayo tuteekayo hamzatu alwasli bi ayi harakatin, hamzatu alwasli eyo ne tugiteekako empeerezi yonna gye twagala. Tuddira ennyukuta eyo gye twagala okumanya obufulumiro bwayo ne tuteeka emabega gayo yennyini ennyukuta eyo gye twagala okumanya obufulumiro bwayo tugiteekako akawolero ka sukuni. Emabega gayo netuteekayo hamzatul wasli, hamzatul wasli eyo netuteekako empeerezi yonna gye tuba twagadde. Thumma nantiquhu, oluvannyuma ne tujatula ne tugisoma. Fahaythu inqata'a sawtuhu kana makhrajuhu, bw'owulira nga eddoboozi likutuddwa, eddoboozi lirina we likutulwa oba we lyesigamidde, we likutulwa omukka we gukutukira, manya bwe bufulumiro bw'ennyukuta eyo. Ekyokulabirako njagala okumanya obufulumiro bw'ennyukuta, ekyokulabirako obufulumiro bw'ennyukuta ya shiini, njagala okumanya shiini evaawo. Nja kuddira shiini eyo gye njagala okumanya obufulumiro bwayo, nteekeko sukuni, emabega gaayo nteekeyo ennyukuta ya hamza, nteekeko empeerezi ya fatha, ngambe nti ash. Njawulira omukka we gukuŋŋaalira oba we gwekuba nga buva eno, nja mmanya bwe bufulumiro bw'ennyukuta eyo. Kati ogamba ash oba ai, ojja kulaba nga obufulumiro bw'ennyukuta eyo wakati wa lulimi, omukka gukubye wakati wa lulimi, ng'olulimi olwo lukwataganye naki n'ekibuno ekyawamu. Ojja mmanya nti bwe bufulumiro bw'ennyukuta. N'ennyukuta endala esigalidde. Wa amma ahrufu lmaddi, naye ennyukuta ziri zessatu eziwangaala, fa innana nadkhulu qabla kullin minha hamzata alwasli biharakatin tunasibu dhalika alharfi. Zo ennyukuta eziwangaala tuddira ennyukuta yonna ewangaala ne tugiteekawo ne tugireeta, emabega gayo ne tuteekayo empeerezi egenda n'ennukuta eyo, kubanga twagambye alifu egenda ne fatha, waaw egenda ne waaw egenda ne dhamma, yaawu egenda ne kasra, ne tuzireeta. Oyinza okwagala okulaba obufulumiro bwa waawu buvaawo, n'oleeta waawu emabega gayo n'oteekayo ennyukuta yonna oba hamza ng'eriko dhamma. Oluvannyuma n'osoma, bw'owulira omukka waawe gugenda ogufuluma, ng'omanya bwe bufulumiro bw'ennyukuta eyo. Kati nja kulaba obufulumiro bwa waawu ewangaala, ngenda kuleeta hamza giteeke emabega ngambe nti ojja wulira ng'omukka teguyinawo gwesigamidde, gufuluma fulumi, guvudde eno mu mawuggwe ne gujja ne guyita mu kamwa ne gufuluma. Owuli omukka ogwo teguyinawe gwesigamidde. Kyava tugamba nti obufulumiro bw'ennyukuta ezo eziwangaala bwo tugereegeranye. Oba tegereka? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr.